Bane bakadamba kino nga kibi. Tambuza video eno. Biwobe. Oba oli mu kiyumba. Oba oli wabweru. Saudi Arabia egobye buli muntu ayitibwa Omufirika. So Omufirika egobye buli muntu ayitibwa atali munnansi. Basookedde ku bakadamba. Bagambe buli kadamba amanyikidwa ni kadamba ali mu nnyumba ya muntu adde waabwe. Olutalo lufuuse olutalo. Tambuza video eno. Nkwanirizako wano ku Mage Kyeyo Media era nga nkubuuzako mukwano wasuza otya era wasiibye otya video obudde bwonna bwekusangiddemu. Amanya n'eddoboozi Magi nga bulijjo. Ngenda kutaanya ku bigambo by'omwami ono byali mu kwogera oba byali mu kusaasaanya. Video y'omwami ono yagowinze viral naye ngenda kubuulira byayogerako bituufu oba si bituufu. Video eno mukwano gimpereka like ebeere ng'etuuka ku bantu bangi naddala bankuba Kyeyo. Omwami ono agambye nti bakadaama mwenna mweteeketeeke na bagenda kubazza Uganda. Njagala okutegeeza nti ebigambo ebyo si bituufu. Si bituufu, byonna byayogedde si bituufu. Ngenze ku website, omanyi njagala nnyo ebintu bwe biti okuleeta proof. Ngenze ku website n'ensearchinga era ne baŋŋamba nti si bituufu. Tewali nsi yonna yavuddeyo kubanga eyisa ebintu bwe biti tibagenda kubatikka mwenna bakadaama babazeeyo e Uganda. Ekisooka kya byonna, ensi ezo ez'Abafirisuuti teziringa Africa naddala Uganda nti yo tefa ku bantu baayo. Oba mufiiriddwa ssente mmeka oba bizinesi zammwe zifudde bo tebafaayo. Naye ensi ezo zifa ku bantu baazo. Teberezaamu boosi yakaleeta kadaama we amuguze miliyoni 2, miliyoni 15, miliyoni mmeka. Yakakutuusa mu kiyumba kye nga gavumenti evaayo eyise etteeka nti mwenna babakomyewo e Uganda. Tekisoboka mukwano. Ezo ensi zifa ku bantu baayo era tebaagala bantu baayo kufiirwa kubanga singa abantu baayo bafiirizibwa gavumenti yegenda okulugwamu kuba bo tebalekerera abantu baabwe. So kati amawulire ago mukwano mafu si matuufu. Era nyongera okubategeeza nti togendera ku bigambo bya muntu byonna byayogedde. Sooka okoleko ku research onoonyereze. Mwabamanyi okuba nti okozesa ozi website genda okole okunoonyereza ojja kubanga ofuna ekituufu. Wabula bwe ngenze ku website eyo kyenfunyeyo kye kino amosi naddala Saudi Arabia. Saudi Arabia omutolosi waweebwa chansi nti bw'obanga otolose mukamaawo n'aripootinga n'akuteekako omusango gwa runaway case n'aripootinga nti kadaama wange yatoloka. Kadaama gwe yonna yonna gy'oli okkirizibwa okufuna siponsa omulala era siponsa oyo n'akuzza mu mannya ge. Ekintu ekyo kikolebwa mu 60 days. 60 days gy'emyezi 3. Sorry, emyezi 2. Yeah. 60 days gy'emyezi 2. Ekintu ekyo kirina okukolebwa. So mu myezi egyo 2 bw'oba ng'ofunye sponsor ng'ali ready era ng'ali willing okuzza mu mannya ge odde mu mateeka kikolebwa. Oba mu myezi egyo 2 60 days okubanga ozze ewammwe. Ebyo bibiri. Either ofuna sponsor n'akuzza mu mannya ge oba n'obanga ofuluma eggwanga okudda e Uganda ate nga tekuli penalty yonna nti bagenda kukusasuza. So kadaama wenna omutolosi bw'oba ng'olina boosi nga boosi oyo yakusaba nti akuzze mu contract abeere nga ye sponsor wo. Mukwano bw'olaba ng'omuntu oyo mulungi ng'osobola omukolera mu contract okkiriza ate munange ne bakujja mu bumenyi bw'amateeka ne bakuzza ate mu contract n'obeera ng'olina sponsor n'owona n'okuyita ku deportation. Era okutuuka okukomawo e Uganda okomerawo ddala bulungi nnyo.
kubanga bbeeyi balina engeri gye babikwasaganyamu. Bakimanyi bulungi nti Kadaama agenda okutoloka oluusi wabaawo ebikunyigiriza tosobola kumala gatoloka ng'oggyeko abatinye ennyo abatoloka olw'ekinyumo. Ng'oggyeko abatono abatoloka olw'ekinyumo, tugenda kwepiica, tugenda kuba bidongo, tugenda kufuna ssente nnyingi. Mulimu abatoloka omutuufu nga wabadde wabi ng'embeera mbi n'asalawo okutoloka. So ako ko baakabaterawo abatolosi. Tekiringa emabega eri we kyali nga bw'otoloka tokkirizibwa kufuna siponsa mulala nga siponsa gye watoloka takkiriza. So mukwano kati olwaleero osobolera ddala okufuna siponsa mu kitolosi gy'oli n'akuzza mu mannya ge n'akuzza mu kontrakiti n'ova mu bumenyi bw'amateeka nga tamaze yadde ogamba mbu ate alina kusooka kufuna lukusa okuva eri siponsa gye watoloka. So ekyo kyo kyavaawo. So bye baba mikwano byenfunye mu kunoonyereza we mbadde nnoonyereza ku nsonga y'omwami ono gy'abadde ayogerako. Naye nga teweerabira mukwano vidiyo eno kubanga obaako gw'ogisheyalingira eno channel tuyisaako ebikwatagana ku bankuba kyeyo tuyigirako, twewa ku magezi, twesabira, twewa ku ddagala. Kale bwatyo ne tutambula mpolampola okulaba nga tumalako kontrakiti zaffe bulungi ate nga tetufunye buzibu n'ababoosi baffe oba mu bifo gye tukolera. Obulamu bwo kya muwendo nnyo. Eno YouTube channel okusinga byebyo byekola naye ng'ate era tutambulira ku musingi ogutya Katonda. Tekyerabira ekyo. Kale ndowooza mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde ate okutuuka wano ku nkomerero ya vidiyo yaffe. Wabula kyenkusaba kibo mukwano weekuumireko. Gwe buli vidiyo gy'olaba ntaddeyo gibikkule, tomanya muyinza okubaamu ekigenda okuyamba oba muyinza okubaamu ky'ogenda okuyiga. Ate era oyinza n'okusheringirako munno. N'obusheringirako naye najja ne tubeera nga tutambulira wamu. Omupya teweerabira kunkonerako awo ku ka plus oba ka subscribe obe nga munnange otwegattako bulungi nnyo nnyini ddala. Mukama abankumire nnyo atakuumira mpeera. Mweraba.